Baby girl, have a seat. Welcome back to my YouTube channel. I am Babinels era mkwano mbankomye wonate okubeera nga munange mbatusako ebitambudde wano ku social media. For us we are all about marriage, faith and motherhood. Mukwano ekipa kitambudde ku social media wo nga kikwatagana ku marriage, ku bufumbo, ku motherhood, bamama, abaana, bamama n'abaana batambulira wamu ne faith oba mu makanisa ekigenze mu makanisa kitambudde kitya. Mukwano mbambi baleetera wano ku Babinels YouTube channel ne tubeera munenga tubyongezaamu ka volume oba munenga tubigayagayamu okulaba munaye nga tumanya kitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati no mukwano nga tunakweyongera mu maaso wadde mukwano nkujjukiza nti nga beera ng'osubscribinga ku page eno era beera nga notification bell ogiteeka konti buli kasera ntekayo ka video obeera munange ng'okafuna bulambalamba. Kakati no mukwano kantandikire ne mukyalo ono Happy Powers munaye alina kibuzo kyabadde abuuza wano ngagamba owaye bamaama temusobola kutegeka ku baana nga temuyombye temuleekanye temukubye masepiki. Bamama balina abaana bagenda ku masomero akavuyo k'okumakya omukategeera okeera okugamba baana esigenda kuleekana n'abaana ngenda bagamba bakole kino kwegamba olumu bano ne uniform ozitegese naye kerere gyeba n'omugamba yo gwe mwana gwe yangu wa obudde bugenze nyo kyayi tuve wano simanyi gye kiva kwegamba oba kibaki naye buno naye alina kyabuuza nawe mu comment section beera ng'otugamba kiki naye gwe maama kiki naye gwe omwami olowooza lwaki omukyala aba aliikaana bw'atyo. Abaami bandoopera ne baŋŋamba ŋŋambe ku bakyala temusobola tegeka baana ne bagenda ku ssomero nga temubaleekaanidde nga temuleekaanye. Abakyala baleekaana vayo jambala tete nga tozo stocks zo asade wakolewo cyana gwe omutokulingo gwakitawo ali mbulinaga obeera musenge n'owuliza omwana omutokulingo gwakitawo. Abakyala buzibu ki mu kutegeka abaana abo ne banaaba ne banywa caayi ne bambala ne bagenda nga kitaabwe tagugumuse n'okuba kino n'okuba kirino ate babyogera kagenderere taata eri asobola okuwulira ndowooza omukyala osaba wano mugati kitawo yaguguze abasindika message obeeko nekyokola ng'omusajja. So abasajja balina kutegeera butegeezi bakyala baabwe na lwaki boogera bwe batyo. Awo nno nange wembuuliza mukyala munnange buzibu kiki ekikuleekanyanga ku makya naye nze nga wendinda comment zawe mu comment section yawo nze nandigambye gwe taata w'abaana bw'obulira nga ndeekaana nnyo nga tukuleekaanira kyekiseera nawe oveeyo mu buliri obeere ng'onnyamba kumanya ntawaanye awo taata w'abaana mu kifo ky'okweyongerako blanket nawe yimuka tukwasaganyize bwamu ate abaana babuuliza nnyo bataata ng'obuyogera bwazi kigambo kimu ng'omwana ayimukiramu n'olwekyo obulira taata munaye nga ndeekaanidde nnyo omwana wo bw'otyo nawe vaayo tubeere nga munaye abaana tubategeka ffe embiriri tusobole okukwata obudde bwa school time. Kati nno okweyongerako mu maaso awo anti munaye ne mu faith tuba naffe tukwatayo eyo ne tubeera munaye nga tutegeera ki kitambudde mu makanisa oba mu balokole oba mu faith kitambudde kiti eyo naye bw'atyo Gabby Ntante yalabikiddeko awo for the first time ng'ayogera ku concert ye eyaliyo omwaka ogwaggwa nga bamubuuza ebintu byatambula bingi nnyo concert ye flopinze Gabby yabadde eragira ku bantu kyovulaba concert ya flopinze social media tewabayita ku mukolo banaye abantu bayogera ku sheeyo nga bannamawulire beemulugunya engeri munaye Gabby Ntante gye yabatawa interview nga yagamba munange Holy Spirit sent me, Holy Spirit will finish it. Holy Spirit mukwano ekyo nno kyanyiza bannamawulire lwakubanga munaye tebawakakasa kubeera nga obanga ba advertising something like that naye munange Gabby Ntante ku luno avuddeyo n'agamba ye nti ye abajja beebo era Mukama concert yagikola era abantu baaliwo katumawulirireko tulabe munaye naye kyayogera ku kyaliwo ku concert eluyi eyo. Ngenda kuze katone mabega ku concert yali ya last year this year ngatandika 2024 last year 2024 last year May ya concert enene yali esokedi dala. I think it was my first concert ever. It was first concert Charlie kitya since wali of course, and it was a bit on my end. It was stressful because there's a lot of things I had to do that I've not done before, and probably also out of my own character. Na ye yatambula bulungi. Kati flow nganze bomanyi simanyi kwewozako. Sidi muntu wa kwewozako mukama run entalo. So there was a lot of propaganda. Ejitality too. Na yabali you flow, did you come? Yes.
Now you saw what happened. We had over 2,500 people in one space. Na yero kuba obera mukali sisobola kurana zino ntalo mukama azimala nali musanyufu nnyo. Nali musanyufu era tujja kukiddamu awo maaso nali musanyufu nnyo nyini ddala naye of course you learn a lot of things nogamba kati wano next time tukolamu bwe tuterezaamu wano naye nga officially nga since I think this is the first interview I'm doing about it ntuso kwebaza kwange ko buli omu kinoomu yajja. Thank you so very much for being there supporting ate nga nkimanyi n'abatasobola obulala bajja kujja but it was amazing. Waliwo abagamba batugamba nti omuntu aba talina church mwasimbye makanda kimu engeri kati goyimba gospel music Gabby osaba nayo labiko ina ngabona gamba wano wali obo ina church mosabira ntieno. Yes, I do attend Mount Olives church in Nalia. Yes. Bantu kati nga ogambye nti omuntu nga tebamanyi bagamba tolina kati anti chekiri ekiddako nti nze sewo zaako wemba nsanze aba Florence nga bali ebanji bagamba talina church era musigala mugamba talina kubanga amakulu gakyonna Yesu Kristo bwe mazima kati nze ntaata mazima we gatula kunze gabere nga gadiscussingibwa papas tuba tujonoonye papas ye Katonda Yesu Florence fe natwagala ggulu fe natwagala ggulu kati nze okutula wano ntandika ogamba Florence timulambulu kufu bulungi sichi obuno sibulokole nebwe mankulabye ekibi flow teri Yesu gogenda preaching out of love outside of love Yesu nebwe abaze flongo ino muze tagenda soka kuliriza muzego wabula agenda soka gambe wabula nkwagala ate nkwagaliza ateke mu kifaananyi ky'okwagala then akugambe naye flow singa tukyusaamu wano nokola mu bwoti naye nze bwe nzira ngamba flow kino oyina ekintu kino banange kibi nkuteka mu fear mbere mbiye yokulira obubi kakati otandika okulira obuswavu in that no wandibadde oyagala okukyusa owulira oswadde nnyo togwanira so kati ebinze ebyo kyenfa nnyo nti abantu bafunye Katonda have people received Christ nze oli ne bw'aba ayina perceptions nyingi about me naye nga akkiriza Yesu ekyo kimala kyekisinga obulungi tekyakuchallenginga mu concert yo obyo bye bayogeranga talina church twalabako n'abava ne bagamba mbonyo simulokole nti ndi Illuminati ndi Illuminati mukwano nsombo nina bye nsombola nina gye mbijja kyekira geje kyakukosaamu kyensinga okumanya mu kitabo ekya Jeremiah mulimu verse egamba nti bajja kukulwanisa naye tebajja kumega oba ntuusiza obubaka nyenda kakomyawo tukakomyawo abakategeddewa there's a scripture that says they will stand against you but they will not prevail against you naye nze nsuubira n'essaawa eno kirabwako byebyo nno mukwano Gabby Ntante byabadde alina okwogerako ebyo byayogedde ku bintu ebyali bumwogerwako mu biseera bya concert. Of course abantu bali badawutinga osabirawa oli wa dini ki oli mulokole kwegamba mirundi mingi era avuddeyo nga gamba no mu advent abantu bamwe nga bagamba toli mulokole kwegamba nga babuzaabuza kwegamba ebibuzo ebyali byetankana oba byali bitambula mu biseera bya concert bwatyo bwalabisenga abiddamu yasiima abantu abajja era gamba nti abantu bangi bajja era n'abebaza bwatyo n'agamba nti teyewezaako nnyo naye nga ye bwatyo bwayogedde airui okakati nokwongerako maaso mukyala Susan Makula alabiddwako nga bwatyo awaana Pastor Bujingo omwami we ebintu byamakula byo biwanvumu naye bwe bati mu kavidiyo bikalabisenga munange awaana omwami we era nga mwebaza okumwagala bingi nnyo ebyogeddwa mu kavidiyo kano naye ne comment section nga mugimanyi egenze neesumulula amanyi ayina abamwagala n'abatamwagala timu Teddy Bujingo ne timu Makula bebaddawo nga bayisayisa ebigambo mu comment section era mugenda mbabira bano wano maaso naye nga Makula kamba njulile ba Musana Mobile Kids Fanfare bano nno nga badelinga mu bintu by'abaana oyinayo baptism y'omwana oyinayo birthday naye nga tulina kyakukola ku birthday ya mwana mukwano bano bamusana Kids Fanfare bakutuusaako ebyokuzanyisa by'abaana balina bouncing castles balina go-karts popcorn machine ice cream machine balina kwegamba bintu biyitirivu nnyo balina cartoon characters gobanga olina omukolo gw'omwana beera nga bakubira mukwano bajja woobaoli at your location batuuka oba olina compound nga nene bajja olina venue gy'olinako bakubira bukubizi babere mukwano nga bamakinga omukolo gw'omwana we okubeera very colorful bano nno tojja kwejjusa services zaabwe.
I've been loved by the best. I've been loved by the best guy. Omusajja ono kyensinga omwagalako ayagala Katonda. Ekyokubiri, is a man of his word. Wagamba nkwagala, akwagala. Wagamba sikwagala, sikwagala. Then he's a protector. Bannange, ono omwami bwakwagala ayina bwakubikka n'afuuka engabo yo. Buli akasala akajja gy'oli yakamira. Sweri. Simanyi na byakugamba naye njagala nange kusuubiza nti nja kwagala nkwagale. Bagamba ebirumya abayenzi, njagala ebiruma sitaani ebyo. Ebyo. Babaka bencha tebawulira. Nkwagala nnyo honey, so much. I love you. You're my MVP, ekyo kimanyi. Teri muntu gwe njagalanga ggwe. Eggulu Mukama yalikuwa. Aruna yagamba nandikuwadde olubiri naye Ssaabasajja mutya. Nandikuwadde Kampala ne executive director muddawa. Santa Maria. Wandifuze Uganda ne State House tukyajagala omukulu agiweeremu. Kati ewange Fuga. Kugamba twale gago. Bakule. Asogo bonao. Ebintu ebimu bibeera ng'ebisirise bwe batyo social media nebeera munange ng'ebizuukusa era kati era kano katandise kutama buto kaleese buzibu bulala wano ku social media naye nga byebyo ebirabiseeko olwaleero. I thank you so much for watching. Stay tuned. Oba tonna kusubscribinga beera ngu subscribinga. I'll see you in the next video. Bye bye for now.